Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebaza ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Ebimu ku bintu ebifuula omuntu okuba nti aba successful mu bulamu si kusoma nnyo madiguli, si kwogera nnimi nnyingi, si bujagujagu nti oyogera wa mugezigezi buli kiri kimulema, wabula ebimu ku bintu ebifuula omuntu okuba successful omutima mulungi. Omutima omulungi, bwetwogera omutima omulungi guyingiramu ebintu bingi: okwagaliza banno, obutaba na nsalo eri banno, okuyamba oba omuyimanyi oba tomumanyi naye nga yeetaaga buyambi. Allah atulaga mu Quran, ebyafaayo byonna ebiri mu Quran byatusomera aba bagamba nze naawe. Olaba Nabbi Musa alayhi salaamu bwe yayamba abawala ku luzzi, ebyaddako tobituko bimanyi. Yayadduse mu nsi ye nga bwogamba nti odduse oli Kigali Rwanda, tolina wakusula, tolina gwomanyiyo ki, nayamba abawala abo. Taata w'abawala n'amusiima, n'amuwa ekisulo, n'amuwa omulimu, n'amuwa omukazi, n'aseringa contract ya myaka 10 nakola omulimu kuyamba. Ebimu ku bifuula omuntu okuba nti ali successful mu nsi si madiguli, kyoyo zonna yazimala yeezi, si kufuuta nnimi. Abaana abawala be yayamba teri gwe yabuuza gwe bakuyita, temanyi namanya gaabwe, teyetaaga na kumanya gye basula. Ye yalaba nti balina obwetaavu ate nebusobola, sobola okubamalira kubanga obwetaavu bwabwe bali betagisamu amaanyi ate nga galina baleetaga mazzi, ng'amazzi ago gafuna eyayirina okubaawo. Ati temuli buzibu, muleete mumpe ebidomola byammwe, n'ateekayo ekikono n'aggyawo bonna. Ekyo kitegeeza ki? Ekisooka gy'okoma okuyamba nga naye Allah akumalira ebyo. Ekyokubiri, bw'obanga olina ebizibu mu bulamu, noonya balina bizibu, so si kati naawe olina ebizibu kufaanagana nti ani anayamba munne. Nabbi Musa alina ekizibu, omusajja banoonya mutta, agwa ku balina ebizibu, abibamalira naye Allah amumalira ebibyo. Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'rawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, omu ku bannakinku mu kuvunula Quran al-Karim, bamutanga Muhammad Mutawalla Sha'rawi, yali musajja Mumisiri, yafa. Agamba nti mu kisa eya Nabbi Musa alayhi salaam nti ebintu bye yafuna olw'okuyamba abawala abo ababiri, buli musajja byanoonya mu bulamu: omulimu, omukyala omukkakkamu, n'ekisulo. Ebyo buli gwolaba akeera ku makya n'afuluma mu nju, omulimu nga alina garanti, essaawa yonna yonna tebamukwata ku nkoona, yamugamba nti myaka 10 muli wano. Ekyo buli omukyala amanyi Allah, nga newaba atambudde eggenda mu tawuni toberaliikirira. Naye waliwo okubanga omumanyi nga alazeewa nti simanyi nakumanya. Ekyokusatu, ekisulo nga tebagenda kukonkona. Ekisulo okulaba ennamba ya landlord ng'ebifinga ku yo bwetyo, omutima nga gumyansa, kubanga ate abantu abapangisa omwezi guba nga wiiki, aba yakalisasula bw'ati, omwezi gudduka nga wiiki. Kati omutima omulungi kyekisookerwako mu bulamu bw'omuntu. Omuntu yenna ayagala okuba successful, si nnimi kyofuuka Olungereza ayogera nga beeri. Omutima omulungi okumanya gwagenda wala, tugeeta omutima omulungi mu ebintu bingi, si kuyamba buyambi kwokka, n'okwagaliza banno ku mirimu, n'omuzigira nti wano nno ogundi awo nankana naye ovuze nakugaba. Naye wano waffe wano Omuganda oba mu Uganda yeefaako yekka. Twagenda eyo Buwarabu okusoma ne tusanga Abanigeria, Abasindi nga bo bangi, nga ffe tuli bati.
kumbe Omunigeria asobola n'okukwata ssente ezize n'agenda Nigeria atikka munne nga talina sikaala n'amulera n'asula naye ku university bakitenkanyizawo obulamu basula mu luumu eyo naye Munnayuganda tobisobola tojja sobola kufuna viza bino bizibu bitabanye n'okutagwana olinawo miliyoni 5 awo olwo nga bigobye naye Omunigeria ateekamu ne ssente ezize zafuna ku university n'atwakira bannaabwe n'abaleeta ne basula mu kaluumu ke baga kati eri university tetejja kubabuza bitambulizo bonna baluza mwena muli bayizi naye nga mulimu agavubuka nga 8 gali omu baagaite galina sikaala ne batitenkanyizawo bafunye ekibaasi n'avuga ekyo afunye ekituleera Omuganda tayegalira ddala ku lwaki bw'ona ojja eno ojja kwekana weyiti bw'olina sigala eyo nga bwenzija onvunnamira olina sigala eyo ng'oyo nga nfuufuula kikomando ne Rolex saagala kumanyira kati ako kokka naye kakuzza emabega ako kokka ako ak'obutaagaliza nawe kakola ki kakuzza emabega yagaliza tozibikira tofiitina munno teri omusajja yagaa nti eno edduniya eringa nnyanja tosula mu lyato lya munno mwalina musobola okuvuba kintu kigazi lwaki oyagala kusobola kusula mu munno kati omulaba awaali awo abagala okutuukawo bagala kusooka kumusooka mbula walyoke bajjaawo waali so nga nawe osobola okugendawo nga naye waali mwena nemubeerawo nemufunawo space nene kati obudde bumukubeeramu kumusiga oli ttoosi kumusikajjo kuma kifa ky'okukola ojje waali musobola okujjawo 10 ne muduleka mu kifo eki abantu baffe wano ebiseera ebisinga obudde babugwera mu kulwanyisa mu kifo ky'okwerwanako ate alwanyisa bani kwerwanako omutima guba mubi naye okisa endala mu Qur'ani omwo kusooka nesi ya Nabi Musa alayhi salaam bwe yayamba banna abalina ebizibu naye Allah n'amuyamba mu bibi ate n'amuggulira nabo era mulimu kisa endala Khubari era Nabi Musa balinnya eryato Khubari alina elimu Allah gye yamuwa nga mu maaso gye bagenda okuyita waliwo kabaka wamba amaato amalamu bano amasiikini balina ku nnyanja kuba kavuga takisi abasumusa n'abazeeyi musasula n'asumusa amanda asumusa enku Khubari babita Khidiri oba Khubari mulimu enjatula nnyingi bw'ogamba Khubari kituufu oba Khidiri nakyo kiki kituufu naye kiswa tugimanya ab'omuliro ekituli mu lyato baali basajja bazeeyi Musa yali muzeeyi ne Khubari muzeeyi ku lyato abantu bonna basaabaze abaaliko baali bato okujjako buzeeyo ng'ate bantu bakimanyi nti bano babbeeyi mulabbi wa Allah bebakwatako bano buba bunoonya ssente ekyewuunyisa baali tebalina ssente babayamba babuzeeyi ga obuzeeyi buteeke tubufaali nabwo bugenda gini tebulina ssente buteekemu waliwo omutima omulungi abazeeyi bagambye basaba tubatwaleko tebalina wadde 10 bateekemu olwo bateekamu omusajja nga talikubamu kituli Musa mubuuza naye gundi gwe abasajja batuyambye fe banako batuyambye kati babyoleese babanga basajja bamanyi yakuba eŋŋumi awo n'ayozaawo olubaawo olumu bwati amazzi nega okuyingiza abasajja batuyambye tetulina ssente enzirusi yabwe ogyonoonye kumbe maaso waliwo obuzibu era Kristo eraga nti Nabbi Musa Khidari baali tebanasimbula nga bamaze okutikka nga bagenda simbula n'alibomola ne bakeera okusimbula bakyakanye omusajja omulabe n'ayitawo yakikola basimbule leeti kubanga engeri gye yalibomolamu ekituli batitalitambulira konna ali bajja kufa naye yalibomola tebanasimbula ne baliwo floodinga lyonna basooke bazeewo olubaawo lisibe bazeewo kakati baakimanya luvannyuma nti omusajja gwe twakolera omutima omulungi naffe yatukolera omutima omuki baakimanya batya amaato g'abannaabwe bonna baagawamba nve eryato lya mukulu kiri kigambo ate ezo mpibiri 3 batundi ngwala galina amajeeki
bagenda okudda ku stage nga bokka balina ebyatu nga bye bokka tebabatta babatikka kuli balina eddembe kubatikka buli omu ebyabo bye balwamba bajja bayiwa erimu kati mwe munamanyi bagenda okudda ku stage nga bye bokka balina kiki then enkola y'emirimu neyeeyongera kubanga competition eweddewo anti erisomba liri ne balyoka bakola ssente empya benkana naye kyava mu ki abazeeyi bano tebalina ssente naye basaba tukole ki mutuule mutima mulungi tolina kyofiirwa kuba na mutima mulungi wano oluusi oyinza okulabika nga afiiriddwa kubanga oyinza okusanga akaana ku reception noyogerako nako bulungi eko nekakuddamu bubi tolina buzibugeddamu bulungi kali aloga nti kalinankani kalaga alina emima kagisize tofaayo kati kamanyirabika naye nga nkawalabule kuddamu bulungi tolina kyofiirwa toddiranga omuntu w'omutima omubi nawe nakufuula omutima omuki bwesigala mwena empisa zonnungi kubanga era oba wamuyiniza edda era naye aba akitegedde lwakuba naye muzimu mubiri wakuba akitutte ize maliriza nga mbalaga nti bino wammanga bikufuula omutima omulungi one tula nnyo ku issue nolwa ku issue tunasiifuwe wallahi jamani zekakati olaba okuba lwiiki myezi 3 eyo kigambo ekyo kyayogera kikyandira take it easy gyokumubitwala easy nawe ofuna easy life naye buli kamu nokesibaku nowesibaku bakubuuza kyaliwo ddi myaka nga 3 emabega naye nga kantu kaliwe kati naye akyali naye mubufumbo omukazi namusama amaaso omukazi namusama amaaso zesemako omulamba bagenda omubuuza ka issue nga kaliwe kati naye nga akesibyeko akogedde ku kuko akogedde wasenga akanyiriza emikwano akasomoza ezimu kubiraga nti omutima mulungi wesonyiwa esonyiwa kizze khalas kiwedde tujja kizaayo kyesonyiwa ensonga endala kuyamba banaye okuyamba kikulu hatta okumanya okuyamba kwagenda wa ye nabbi sallallahu alaihi yalinga ayamba nga yemala nako newamubuuza sente zonna zimaze ogenda kujja nti yampadde ezavuddewo zino zengabi yazimpadde avuddewo tinedda sebo ayamuwadde tinedda ajja kuleeta endala baga nti yalinga ayamba ng'asaddaaka ng'alinga riihu mu lusala abakulira mu kyalo bamanyi kibeera riihu mu lusala nga kibuyaga ajja amabaafu engoye byonna mugoba tumuti engoye nga zigenda zibaketi mujabi kimeeri amakulu ngaali toweraliikiriranga era tutyanga oliga nti sente nga zibbye gotekayuniya nti musaddaaki zibwemba nkozi ensoyo omuseke nanyimiza wa traffic soka kumuwayo omutwalo naye nga gwakusaddaaka kubanga nkimanyi talina kyakulya kale agenda okugamba nti haji naye nankani wali oyingiddewo obadde olya accident nsonyiwa mukama wange kale genda sikatete sente zange omutwalo gwange agututte alla njaguza okuyamba kyekimu ku bintu ebireeta success mu bulamu twali ebuwalabu nga tusoma nga maliriza n'omusajja omunigeria yalonda omusajja omusawuli omuzeeyi nga yatandika okusiimuka ng'abuze kimanyi gyalaga esimu akisudde tisobola kuwuliza bewaabwe talina namba n'emu mutwe nuko omuyizi gulibasi namulonda nomutwala mulungi ye namu ekitanda kye ye nasula wansi muzeeyo namuleeta ekyanoonya bantu be kumbe famire yoyo bagagga babalina bamotoka bali mu kulanga taata waffe yabula naye aliko kasooti katono byomubuuza kino nakiddamu mudakika ntono ate akikyusa ate abaaliawo ngaalabalaga nze muyina bajja bamukima omugumukima wano tebalaga nnyo kyanjawulo ne bagenda bamujjako enamba yesimu kati ku mukolo bwe bali bakola omukolo ne bamuyita nti waliyo omukolo jangu weyamba muzeeyi waffe bamutwala mu katale nti emmoloka gyosongako wano kuwa kuyamba nkiki kitaffe twagala kugenda wammwe gyova tukuzimbira bangalo ino wansi
famire yaffe yasiimye nnyo yamusuza ennaku nga 4 nga yamulabirira naye ng'ali mu kasooti owa sooti oza kuvuma mumwedaki kyokka gombe yange bino bimere byonetedde nze sibirya saala kunzanyira kutegere naye yamugumiikiriza okuvako olwo negyebuli ono muvuka mugagga yasaddaaka ennaku ezi n'ayamba omuzeeyi namumanyi mannya ge kubanga omuntu alina sooti soyinza mubuuza nemanya kiryange era akuba malala ekya nakuba malala negyebuli eno baamuwa ogumotoka ogulere kate ngaetalina kyakukozesa addayo waabwe ne bamuwamu kashi ne bamuzimbira bangaleeka nakatima muwuliza ano bulungi walisaapu yange naye bwe yaleeta omuzeeyi twamubuuza nti muzeeyi kakati mukoleki nsanza kugala yenna ebigere yabuze esimu yagisudde sinawakutandikira ate tagatta bulungi nga muwa kinabiro nga muwayo nakakanza ennaku zezi kumbe allah agenda kumugira ddala mu kibaitooki oba asalira yino omulundi gumu ate nga biliyoniyazi ekimu kubeera success mutima mulungi omuntu w'omutima mulungi talifiirwa talisaalwa abada olubeerera acreatinga more chances acreatinga more opportunities omutima omulungi musenze buuza musenze ye program era tuli ku mpewo bafm 97.9 bali mu bamukyo Naam, tumebaziza nnyo Imam